Kadama TV olwo video Kadama ebadde etambula ng'ali n'omwana Omuwarabu nga bakwata video ng'ayogeza n'abaana Abawarabu ng'aboogeza Oluganda. Abakadama bakomentinze nnyo ku video eyo ne bagamba nti no okikola awo naye tebamanyi oba boosi wakimanyi. Era abamu ne bagamba nti ekintu ekyo kyakikola naye lwe baneekwefuulira ojja kutegeera nti abantu abo si bantu. Ojja okutegeera nti tolina right yonna ekwata mwana wa Muwarabu n'omuteeka mu video. Tugenda kubeera nga tulaba ku videos ezimu okuva wa Safina annyonnyole ku kintu ekyo ye engeri gy'akirabamu naye nga tusobola obaga nti mwegenderezenga nnyo nga mukwata videos eddala nga zirimu abaana. Abaana abo bali sensitive nnyo. Buli bw'okola video ng'erimu omwana w'Omuwarabu ne boosi wo ne bw'aba tajja kitwala bubi naye muganda we oba mukwano gwe bw'anaagiraba agenda kwogera ebintu bingi. So okwewala ebintu ebyo byonna mulina kwewala video ezo ze muteekamu abaana b'Abawarabu kuba ziyinza okubaleetera obuzibu. Kasooke tulabe Safina ekintu kino engeri yakyogerako. Nange nze kambabuulire ekyo ekintu kirine mu contract muve ku ebyo nti mukama wange ye talina buzibu. Ekyo ekintu kirine mu contract gye wajja nayo genda okisome. Toyina buyinza buteeka mwana wa Muwarabu mu kamera. Toyina buyinza buteeka kintu kyonna kya Muwarabu mu kamera. Wabula olina obuyinza gw'okujja mu kamera nganze wendi wano okitegeera neneeyogerako nganze naye obwo obuyinza tobuyina era tebabalimbanga ajja kutuuka ekiseera akwefuulire. Bangi tubalabye bangi babeefuulidde. Oba okitegeera mukwano so abantu balina okubeera be careful bannange. Tokwata malala geewammwe guweteeke mu kamera nga w'oyagala okitegeera. Mwesaasire ekikwatagana ku famire z'abantu nabo bennyini olaba bennyini tebeekuba bifaananyi okitegeera. Beekwata zi video ne bazidiriitinga lwaki tebabyagala kwenjeza video zaabwe beebiikirira no mwonna. Nene munene nze kankubuulire ono omuntu tasobola kutulugunya nga akugamba nti nkutulugunyiza kino oba okitegeera. So akutulugunya mentally physically nga takubuulidde na nsonga kyekutulugunya oba okitegeera. Nze ndaba bulabi wano osobola okusiiba nga tokoze ne weebaka n'asiba ku simu ng'alegesa naye manya wakukwatako oba enkya aba ayine obusungu buli obugamba nti ejjo yasiibye yeebase talina mulimo gwe yakoze naye n'atamanya nti obudde bwe weebakiddemu oba kwabadde kwakufumba n'otafumba oba okitegeera. So bano abantu batulugunya mentale nga takugambye lwaki akutulugunya wabula gwe olina okubeera ng'olina common sense n'ogamba naye omuntu ono ki ekyamukyusa n'ogamba wabula leero ampisizza bubi lwakino nga ddala olabira ddala nga y'ensonga eriwo yeesobola okutulugunyisa. Nze wano olumu tubeerawo ne tutafumba naye enkyasobola okukalakata n'afumba ne batagenda okulya ne tubiteeka mu kasasiro naye ng'alina busungu buli nti ejjo wasiibye weebase oba mukitegeera. So mubeere kulaba some bosses are good. Ninze example osobola ogikuweerako wano ku big tiktok waffe atalina bizibu byonna era atalina nnaku mu nsi Phoebe. Yali musanyufu nnyo ng'akolanga n'abo abaana ba boosi be video naye gye byakomenkerera tasobola kujja kibagamba naye ng'okiraba ku feesi ye nti amazeeko contract agimaliddeko mu bugubi okitegeera. Baana bangi baali beegombanga Phoebe naye olaba Phoebe yatuuka n'okukolako live ku Facebook ng'alaba embeera yeetamiddwa oba okitegeera. So some bosses they are just covering their faces with blinching okitegeera. Beeyerusaako kuno kungulu naye emitima mikyafu. Buli mukazi akwata mu kizigo ku budde buno emitima gyabwe gyafuuka ebyo ebizigo birina side effect. Era na Katonda yakola omuntu omuddugavu kyovula ffe tetulwala kyovula batujjamu ensigo zaffe kyogamba eno tewali beeru basobola baguza nsigo baagala